Mulungi atulaba ku Jika Media nkwaniriza era ne nkubuuzaako nti wasiibye otya ogamba otya. Mulowooza nno ensonga za Hajjati Zuula tebikyuseemu? Agakagwawo galaga nti ebintu byakyuseemu dda, anti Hajjati Zuula kigambibwa nti ali lubuto, ate olubuto lulowoozebwa nti lwa Hajji Ali essaawa eno ali ekigo mu kkomera. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Ajogenda mu kkomero olubadde lukyali luto. Mbadde sinaga konfaminga baga. Hajjati ali lubuto lwa Hajji. Kati tukole. Binagwa. Bagampa. Kubyogerako naye ng'ali lubuto. Kati bagampa luli. Baleka. Ali lubuto. Kasi yetakulimba bagampa luli. Ali lubuto Hajjati lubuto lwa Hajji. Luto. Kasigi. Yageze kwekubira mulanga. Oyo kyakugamba takulimba bagampa luli. Hajjati ali lubuto. Bagampa. Kakati bano abalwanirako Hajjati singa nakeera nga alina okugenda akola ekizadde bananyiiga. Ate ffe tumanyi. Abakazi baba ne mixed emotions akazi b'embuto bazi. Okitegeera. Kati mukazi watu n'olubuto lumumazeeko emirembe. Olubuto lukukyayo omusajja. Batukobanga mu mboozi z'abaagala nabaga wali abaagala natossaayo kikyo. Bosanga bagampa luli. Siga confirming. Era nze neewuunya nnyo kubanga mbadde temukimanyi ali lubuto lwa Hajji. Luto. Lugenda mu mwezi gumu n'ekitundu. Hajji yekanga lwaki taboggolera mwana we? Yes. Gwe mulaba Hajjati akambuwala. Gwe mulaba Hajji yakambuwala. Okitegeera. Kati bano tebakimanyi. Ama babuuze lwaki luli Hajjati yali ayagala kwogera ne Hajjati. Ensonga mugitegedde. Hajjati ali lubuto lwa Hajji. Yali ayagala kwogera naye olw'ensonga eyo. Era yali ayagala kukwata ku mwana. Abantu abasinga baabivuddemu. Lugudde ku muganda omunyoroka yeesekere. Genda maaso. Obanga osala ekigambo. Kisale empola. Bino bye bagamba si byakusala. Kino kye ŋŋamba. Bano bonna abadde nga basala ekigambo. Kibalekawa. Bale nnyo. Omukazi ali lubuto. Abantu bonna baŋŋanda ekikolera abantu. Nze bampa luli exclusive era nabagamba luli ne mbagamba nina exclusive naye. Njijukira ng'okyogera. Kagabeerenga agakendeera mbawa exclusive omulala. Ensonga lwaki Hajji yali ayaayaana okwogera n'Hajjati oyo olubuto. Omwana ali munda omuto. Mwana ali mu era byonna bya mwana oyo. Webale. Kati ebyo byonna abantu tebabimanyi. Gwe mumanyi lwaki abantu abasinga bakyuka bagenda beefuula mpola. Abadde bataddeko Hajjati akaliro nti baakasaze butateeka mukazi oyo mu depression. Babawadde amazima. Baŋŋambye abatiimu Hajji babadde ne meeting abali mu bagamba mulekerawo okusitressinga Hajjati. Ali lubuto lwa Hajji. Yes. Era essaawa yonna ebifaananyi bifuluma. Omukazi ali lubuto. Ate era bagambe wabaddewo n'ababadde bakirwanyisa obutajja mu mawulire. Naye nga desho olubuto luneekweka mpaka ddi. Nze era luli nazoominga Hajjati omwana najja naŋŋamba please enough is enough. Ate wulira olutalo mu comment section. Nga mulwogeddeko naye ani nnyinirwo. Oluta lwa Hajji ne Hajjati bulungi nnyo. Okiwulira?
Gomanya ensonga exclusive. lwaki takambuwalira Hajjati. Okitegeera olowooza lwaki luli yamuyita bebi olowooza luli lwaki yamuyita bebi bo baali balowooza agiyita Hajji yali ayita mwana ali mu lubuto tuwulira kati bo bali awo mugenda kaayana Hajjati agenda balumya omutwe ate kati ennaku zino mukakkamu one man is hame omusajja yamulina ate n'olubuto yaluyina kati bajja be bonna ate asobola n'omusima ate Hajjati wadde mbogenda osaba omwami w'omukomera ne bagenda ku antinento n'amala n'amusa okitegeera kubanga ejjo interview gye nalabye akola ayina emisango gye yaguddemu mumutadde ku pressure ate nga ye mukyala muzito tasobola kaalaamuka Badigaalo gwe buli nnaku okyuka. Badigaalo tanakyuka. From day one ndi ku timu Hajjati. From day one. Ate kati kena kisudde Hajjati ali lubuto lwa Hajji. Kati tuli tuti. Tulina olwanirira omukazi omuzito. Webale nnyo. Kati tukyalwanirira Hajjati Zuula tulwanirira mama Kali kambabuuze bwe ba advocate kino kireka waseeka Nuruddin. Nuruddin obuzibu bwe kambukubuulire kasirye. Nuruddin okuyingira omusango guno kyava bwe kiti. Nuruddin ayina emmotoka. Hajji banamuwa konjogo visit. Tugende soko malirize. Nuruddin ayina emmotoka enkadde. Teina bampa Benz. Kati Nuruddin anoonya sipeya. Mbuuza sipeya amunoonyawa. Ayagala kuba Hajjati. Ayagala kuba Hajjati amunafuye. Amukuba amusongera ku mmotoka. Ntitereze mmotoka nkuleke. Kati baleeta Nuruddin ku kkooti. Emmotoka ayina givuga nga ajja maaso yagivuga adalivansi Hajjati agirabe. Amugamba ogirabye yeetaaga emipiira emipya. Yeetaaga bampa nga mufiirako. Ebyana bigambye nti gwe Gerard waabyo genda mu maaso byo binyumirwa. Kyogamba bade tokimanyi mbuno Hajjati yali yawasa Hajji. Njagala abantu bagende ku YouTube balabe video. Omanyi essimu ez'ebbeeyi zisika eddoboozi. Ngenda babuulira Hajji akaama ke yakuba nsereko kalimu eyo video eri ku YouTube yange. Desh Kalisa live mugende eyo muwulirize audio eyo muwulire akaama Hajji ke yakuba nsereko era Hajji yagamba Muhammad Nsereko naye ali seefu atunga bangi. Okumanya Hajji yali mweraliikirivu ne balooya abajja omuwolereza yali abeeraliikirira. Hajji era okwoza ku mmunye kambabuulireko kyava. Hajji amala okuba Muhammad Nsereko akaama Hajjati ali seefu abantu nga bamutunuulira nnyo. Hajji yeeraliikiriramu bagenda atenga mukyala wange muzito Deshi atenga mukyala wange waliwo ogwo ogusajja ogubeera n'Hajjati ogwo ogwa bulaaka ogwefuula oguyambi abayambi abo babesitimaani abo sibakkiririza. Oyo muganda we kati ate ye Hajji yasinga kweraliikirira abantu baali mu kkooti. Kati mwe temwakitegeera. Era mu kumuleetera akatambaala abali mu kkooti ng'abatyako ki mukwasa bbugumu oba. Kati mwe temumanyi katambaala gye baakajja. Byonna birimu eyo video gye nateeka ku YouTube channel yange. Osobola okuddayo n'ozoominga n'olaba akatambaala kaavaawa kakeeru.
ne kasala ne kajja mikono ko desi gwe mugambo kusimisa tractor naye mwe ekigambo osima kiseme ne Hajji ali timu Hajjati yo kubanga omukyala we muzifu ali lubuto Hajji naye mwenyini ali timu Hajjati okitegeera omulungi atulaba nyongera okujjukiza nti okyali ku mukutu guno gwa Jika Media gwatanaba kulayikinga video eno nkusaba oberenga ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini nawe atanaba kubeeranga osubscribinga ku mukutu guno subscribinga tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sanna ne notification bell giteekeko oberenga ofuna notification nga video twakaziteekayo bwe tuti nga zisookera ku ggwe nga gwe asooka okubeera nga ate munange oziraba ndowooza ensonga ozirabye ensonga zeezo za Hajjati Zuula ne Hajji Ali zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu kwegamba zitokota zikyagendera ddala maaso live ez'enjawulo zikoleddwa era nga live eyo nga bw'ogirabye yabadde ya lunaku lwaggulo ekiro era nga mwe mwavudde ebintu ebigambibwa nti Hajjati wetwogerera yandibanga ali wetwogerera mbu yandibanga ali lubuto bino ebintu si byange bino si bigambo byange bigambo mubyewuliriddeko mweyo video gye muva okulabika okubanga mulaba nti Hajjati Zuula yandibanga mwattu ali lubuto ate ng'olubuto luno si lwa muntu mulala wabula mbu lwa Hajji Ali mbwera niwe mulaba Hajji engeri gy'alimu hambo ne bwe mulaba Hajji engeri gy'ali omukkakkamu eri Hajjati Zuula mbwe ekituusaawo eyo embeera yonna olw'ensonga mukyala we amumanyi mbwe ali lubuto jjukira abakyala b'embuto olina bakwata bulungi olina kubeera mukkakkamu olina kubeera muntu mulamu nnyo ng'owandolinga abakyala ab'embuto kakati mbwe era y'ensonga y'emu lwaki Hajji Ali amugonvu omukyala amukwata mpola nnyo olw'ensonga akimanyi ali lubuto tayagala kubeera nga ate munnange amutabukira oba nga amukambuwalira tayagala kwogera bimunyiiza kubanga omukyala ow'olubuto tateekeddwa kubeera nga anyiiganyiiga alina kuba eva nga ali happy talina kuba na stress kwegamba mwenna mwalaba n'akafaananyi abaana balina ebigambo bwe mwalaba n'akafaananyi ako nga Honorable Muhammad Nsereko bali mu kooti n'akuba ne beekuba obwama ne Hajji mbu Hajji yali agamba Honorable Nsereko ng'amubuuza nti naye omukyala ali seefu tebamutuuseeko bulabe anti kye nawulira ekyali ku Nassa ne ku luli we twali mu kooti e Kajjansi nga bamutabukidde saagala ne wano bamutabukire saagala mukyala wange kumukosa mbuke kaakaama Hajji ke yali akuba Muhammad Nsereko mbuke yali amukuba era n'abalala bagamba mbune Hajjati okutuuka okubeera nga asibya Hajji mbu busungu nga bwe mumanyi olubuto lujja n'obusungu bw'obeera n'olubuto olina ebintu by'okyawambulamu mulimu abakyala abakyawa babba baabwe n'agamba nze n'ekisajja mpulira kyantama kimpunyira bubi kwegamba n'obeerawo ng'emmeme kusinduukirira ng'omusajja akusemberedde nga wamwetamwa naye nga byonna bireeteddwa lubuto mbu kaakati ne Hajjati okusibisa Hajji imbo lwali lubadde lubuto nga lwe lumukoze ebyo byonna yatuuka n'akoowa Hajji olubuto lwamukyaya Hajji n'awulira nga kimutamye n'agamba kankisindikeko eyo ekigo bakisibe kigira kibeereyo bwe ndizaala kirikola ki kiridda naye nga mugambo si gwange mugambo gwa ku mukutu guno ogwa social media abaana boogera abaana balina bwino naye tetumanyi oba bwino gwe balina bamwekakasa oba waddala oba balimba bulimbi naye ng'ago ge gali mu nkuubo era nga bagambye abali ku ttiimu Hajji munaddawa singa kizuuka nti byaddala omukyala ali lubuto nga waliyo eri tayimu ey'okumenya munaddawa kubanga baba balina osisinkana ne bakola ki ne bamenya kati mwe abali balonda ttiimu Hajji ne ttiimu Hajjati kiba kibalekawa nabwe tugenda oswalira mu nsonga zino kuba kuswala kwennyini kubanga abasinga mulimu kwesalabiso mulimu kweyulubuzaamu n'ebyambe mugamba nze ndi ttiimu Hajji ndi ttiimu Hajjati nfiira kweno ttiimu nfiira kweri ttiimu kwegamba buli omu yakwata ttiimu eyiye naye munaddawa ng'olubuto lukuze ng'abaagala n'abaana ababiri balina okumenya oba si ki nga bamaze n'okumenya muliddawa
ze ngambo nno eziri mu kubeera nga ziyita mu bantu naye katusabe tulabe wa gye binaggwera ffe updates zonna tujja beera tuzikutuusaako wano butereevu naye ng'ago ge gali mu nkuubo essaawa eno kigambibwa nti Hajjati Zuula ye ali lubuto teganaba kubeera nga gakakasibwa nga bwe mumanyi omutimbagano nabagamba gutambuza amawulire mangi nnyo era nga amawulire agamangi mulimu amawulire amatuufu ate n'amakyamu nago tegabulamu so gano gasobola obanga amatuufu obanga ga bulimba just content nga bw'obimanyi naye katulinde okirungi olubuto terwekweka olubuto kizibu nnyo okulukweka ne bw'oyambala ebigoye ebinene ebifaanana bitya era omuntu ali olubuto tuba tumulaba tulaba omuntu olubuto ne tugamba nnooyo yeemoola bw'atyo naye ekyamazima ebintu yabikola ekyaddala ali lubuto kaakati Hajjati bw'anaaba nga ddala olubuto alulina tujja kululaba kuba ensonga zikyatambula ensonga zikyagendera ddala mu maaso bw'anaaba nga ali lubuto tujja tuuka ekiseera nalwo tubeere nga tukola ki tubeere nga tululaba so basobola oddukweka for now naye gye bujja maaso olubuto lulukula lulabika buli lwe lukula luba lulabika buli muntu aba alulengera nti abantu abo tebeebakanga kiro tujja beera ngira essaawa yonna yonna tululabira updates zonna tujja kubeera nga tuzibatuusaako buterevu wano ku Jika Media ate era bwe tweyongera mu maaso n'amawulire amalala nsonga za Honorable Zaake babadde mu Parliament wali nga bagaana nga bagezaako okubeera nga balemesa etteeka ery'emmwanyi okubeera nga liyisibwa wabula ekikonde kibaluseewo ng'era Honorable Zaake yakisumuludde yakitandise naye ng'ono kigambibwa nti akubiddwa bubi nnyo nga bw'okiwulira era bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka nga bitabuse n'abalala abakulembeze ab'opposition kigambibwa nti babuziddwawo nti Parliament ebaddemu abantu abatannategeerekeka nga bano bamanyikidwa nga bano kigambibwa nti babadde ba SFC Parliament ebaddemu abantu aba SFC abagijoyininze olwaleero engeri gye kibadde nti kibadde kisuubirwa nti leero mu Parliament mujja beeramuko ku kavuyo kakati babadde bataddewo abasirikale bayitirivu ku mulyango nga ne munda bataddemu abasajja ab'emmundu aba SFC kakati omukulu MP Zaake byabadde avuddeyo okubeera nga ayogerako naye olutalo awo we lutandikidde ekikonde ne kinyooka okukakkana nga Zaake bamuwadde ebibye era bwe twogerera essaawa eno ali mu ddwaliro ali mu kubeera nga afuna obujjanjabi kale katwongere okubeera nga tumusabira abeere nga ate munange asuuka bulungi nnyo kale nnyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tera kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba wosanga akalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwata mu kigalo butere video ino jakubeera nga ojimperedde like mwabatobira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulewa aka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba